Ntambi Franka. Wanjiba. Amanyo ina manji galiko ganema. Wayne Balkeza, the youngest East African professor, the juggernaut, the renegade encyclopedia, the Konoswa, aka the Orange Cat. Yes. Amanyo ina manji vola batukwebuuzako nnyo. Yes. Ebifa mu nsike y'okuyimba. Tulabye Bebe Cool n'omukulu Epas. Babadde balina obukubagana nga tumanyi ffe ngaffe abawagizi abalaba ensonga ya industry oba musically nga bwetambula nga tumanyi byaddala. Naye omukulu Epas yavudde n'ategeeza eggwanga nti eyo nayo yali stunt. I believe nti beefs mu bayimbi teziringa zaffe abawangali eno mirimu egy'enjawulo ezibeera permanent. Okuyimba Bebe Cool ne Epas babanga beebifinze ani afiirwa ki okitegeera. One Epas ye muyimbi buli muyimbi wa Uganda gwalina okwetaaga abeere ku lusegere because he will help you here and there. He's a songwriter, if you didn't know, he's a producer. Lyricist mulungi nnyo. For a project nga Bebe gyaliko ya album igagenda okuteera nga 3 May, y'omu ku abo abantu balina okwetaaga balina sober mind music industry, whether that listening ear, whether kuwabula wano na wano, ye muntu oyo. Don't Bebe Cool is a greater artist in terms of byakoledde endongo ebbanga lyamazeewo nnyimba zakubye, but in terms of purity, Epas is one of the purists between mu ggwanga Uganda. So mu kaseera kano Bebe yayita Epas agenda awulirize mu albamu ye. Ndowooza era kwe kwavudde ekyo abantu okwewuunya ne bagamba teffe twali tulowooza Epas ne Bebe Cool beepinga ate akola ki wano. Kiki ekyenkunyonyodde nti mu art muno kiba kya busiru nnyo, kiba kya bumba tuto creatinga omulabe ow'olubeerere era tekibaddewo nnyo. In fact ne battles ezaaliwo emabega okunenengana okwaliwo emabega kwa Bebe Cool Chameleon era batukanga akaseera abamu ne baddiŋŋana bwebityo naye nga kiba kizibu nnyo okubeera tino kyalubeerera, but also stunting or starting around oba stunts bazikozesa nnyo. Kiri mbadde nkikunnyonnyola nti Epas abadde talina explanation ddala yakubagamba but okubagamba nti it was a stunt, but nze explanation yange it might not have been a stunt but it may be disagreement yalo but baji overrunning but stunts zo zikolebwa mu music industry, si ya Uganda, si ya Nigeria, si ya Kenya, si ya America, zikolebwa wonna. It is part of the bigger game. It's a strategic plan okubeera nga bamaketinga commodities zaabwe, either nyimba, either bivulu, either brands, bwezibeera movies, stunts zino okubanga zikolebwa, but bali bannaffe abali mu advanced music industries balina ne agencies number where someone oyinza ogenda mu office magamba nti tugenda kukolera stunt eno egenda kukolera A, B, C and D. Balo ba stuntmen either mu kuwandiika, either mu mawulire, either mu kiiko, gamba nga kiri very very intentional, nga kiri sophisticated, nga tosobola kukitegeera ne wooba ofa gwe ku nshuma wa music. Wano mu Uganda ba stuntmen ate be ba actors bennyini, nti omuyimbi yagala yekolera akabadi, yagala kewandiikira, yagala keerowooleze, tobola tubugwamu mangu tugamba that smells a stunt. Era ogenda okumanya nga stunt okitegeera nti tetunaba kubeerawo na bakugu bateekateeka stunts ezo zibeere nga zipropeeringa abayimbi. Era nakoze agency bakita Balokeza agency eyamba nnyo okukola ebintu bwe bityo. Stunts omuyimbi ojja n'ongamba you know what njagala kuyisaawo kino gwe pulana waakyo ne nkukyajinga sente bweziti ne kiyitamu naye nga kijja kuba kizibu nnyo audience okukibuuka. Kati saawa zino baagala okukola stunts ne tuzibuukirewo mu ddakiika 4 ne bayita aba Spark TV mujje badanga ebinamu ebistanti yamwe twabikoowa naye namwe ne mubeegobera naye bali tosobola kubira nga okola ki ng'otegeera. So okuddamu ekibuuzo kyo, abayimbi stunts bazikola ate era nga balina okuba nga bazikola wabula tezirina kumanyikibwa nti nno stunts wadde zibeera stunt abalina okukimanya ne bakirina okukibeera emabega. Bwe client alese akalimu nti njagala stunt nabagenda okuba nga bakakuyambako okuba nga kataama ddala mu mawulire n'okukuyetinga perception mwe mulina okukimanya. Era agencies ezo basayinira kye bayita NDA, non-disclosure agreement. Toliddamu kukiwulirako walala nti okwepinga kwa Mariah Carey ne Whitney Houston yali stunt yakuseringa albamu ya Mariah yali egenda okubeera nga debut ye tosobola kukiwulirako wadde nga wekyali ne beebiifinga ne Whitney ogenda okulaba nga kuyo oluyimba oba bayita we believe something like that. So kyekyo nti abayimbi ba Uganda balina okuddayo ku nnono oba balina okutandika okuincorporatinga abantu abakugu, abantu abamanyi babeere nga bongerayo brands zaabwe mu bantu, kubanga brand ey'omuyimbi teyimirirawo ku music yekka. Era gyo beegendereza abayimbi abaddewo just ku music era balina be babeera ne bakonera awo. Brand erina okutambula ng'erina talkability, amawulire gagyogerako, okulaakulula obuntuntu, obuvuyovuyo, controversies okitegeera
ne music n'abeera nga atambulira kwani before you know ngo serinze out naye singa abeera just music ndi mfulumiza banange wuyo mutwale abantu bayinza obutamutwala bulungi naye singa abeera ke bugumu singa abeera ka mawulire singa abeera ke kibozibo singa abeera ko obuvuyo kirizo bagano ojja kubeera owambye amawulire traditional Spark TV TV bakulaga ojja kuba owambye TikTok social media zonna ojja kuba owambye print ne online blogs wotyo singa baba bakiproperinze bulungi so mu Uganda twakafunawo omuntu omu ayinza okuyamba ku bayimbi obwo ye Frank Ntandi w'Ini Balokezi. Okay. Awo wenyini ogenze n'ogamba nti omukulu Byebyekulu ali mu nteekateeka y'okubanga nti atufumiza eziti album. Yes, album. Naye kakati enaakola nga tebyama omukulu amaze obyasa nti ebadde stand ebbanga yonna. Nyidda ye pasabadala kujjawo kiri kyemabega perception nti badde balina nti no baby thing naye n'agamba it was a stand ekyemabega but kino ekipya ekya Byebyekulu kyo kiyinza okubeera nga stand eziyinza okukulibwa album yeetunge nga tebazirina one nga balowooza egenda kwepushinga ekitali ekyo because you can't imagine nti olese Juliana Kanyomozi olese Epas bawulirizaamu naye nga amawulire ku kyo matono nga teze ze munyenye ze tulina mu ggwanga oyinza obbeerako ebintu ebirala ebyekokoterako awo so abayimbi baffe we babulamu awo ka PR ako ka controversy kakalina okubeerako ng'olesa abantu ab'enjawulo but oddayo ku kibuuzo ky'obuuziza nti uli album sale essaawa zino culture ennono ey'okufulumya album just ebadde yakkakkanamuko olwa shift eyaliwo wali batunda tapes album olinga kula tape kasukira najigula netunda so tugenda migration eya online bayimbi batuna abategera online ngo budde bukyali abasinga bakachali ko bedanga bakola kiba kiyingira mu business etambule etya so okusedinga ko album zuka fe kukyali wansi nnyo olwensonga nti ba consumers ifa bali badde ba consuming albums ezo kubanga yife first target okitegera but fenono yaffe yokugula one tekyaliwo because we can access music oyo kubwerere somewhere ba culture vouchers aba babaita batya ba pirates abamuteeka ku streaming platforms endala ez'enjawulo kati mu Uganda akyali mu ekyo nti why would I buy an online album ku $10 I can get it somewhere for free if I have data kati nono weberanga ntono kiba kitegeeza nti omuyimbi afumya album mu ggwanga ya Uganda eberenge etunda ajja kubeera mu kaseera kazibu nnyo ate bakulima amu noyinza jjagazisa abalala bagigule Nigeria West Africa Ghana biki bagigule nga bano bamwe ekyaganya okubeera ng'ekola ki ng'etunda oba ng'ereeta ebbugumu so focus yonna baganda baffe kabere Byebyekulu yenyini album eyinza okubanga nnungi yes in terms of sound giyagenze biki byonna byagenze but wano okutunda akyalina soka kukwata kino ekyaffe either perception ekyuke mu bannayuganda mentality ekyuke nti akati tusobola okubeera nga omuyimbi tuba tumumwagira tusobola okumugulako ekintu kubanga kibeera kirungi but singa olowooza nti ogenda giyisira mu mbeera eno ng'ekyaliwo mindset yaffe nga weekyali eyinza okumubuulirira obuzibu okutuusa wadde Tanzania singa wano eneebeera tekutte so nandimwagaliza ebeere ng'etambula kuba ensuubira eyinza okuba nga nnungi kuba giwadde obudde but as per the dynamics eziriwo essaawa zino eyinza okuba akasenge sorry to say that ng'olowooza Byebyekulu ne Epas ani musobya mweyo mbeera ey'okuba nga nti ebbanga lyonna okuba nga abawagizi babadde babakumidde awo nti no baby finger ani musobya wali musobya ate kale essaawa zino omusobya abeera nga Epas aggyeko abantu akachi ekifu waliwo ebintu ebimu nga olina unless otherwise nga muli owulira you're carrying a burden behind muli owulira abantu bayinza okupasivinga obulala mbu toyagala musajja yetinga omagala muyagala kyejjako but in terms of art okalekawo ne kabeera nga akawolu omanyi kati fe abawagira omupiira waliwo emipiira noga tulinayo eggolu lya Man U Crystal Palace eggolu lyonyongereza obubonero so mubeeramu ebyo ebintu n'ogamba bugambi wano nti siina buzibu in fact ate kukyongeramu fuel Epas yabadde atukola kimu bwati n'agamba musajja n'abagamba asobola kubeeta asobola kyasobola kukola nga tampise nze goti wa Uganda n'abagamba jukira emabega ko wali yali yakamala okukola statement egamba nti abayimbi bano abasatu BBC abakola ki abasinga kati wano okwongeramu fuel okuyamba ne ku Byebyekulu ne nazza ogamba nagenzeeyo nenjiwulirizaamu yesi nnungi n'ekiraga lwaki yayise bona yayise nze Epas Bagonza mbeere nga mpulirizaamu nabagamba nze nnamba emu wanaabo kati bola nze taata waabwe wadde bansinga obukulu nekibeera nga kyongera bwongezi bbugumu okitegera naye okijjawo obuzja nti eri yali stand ate obeera okoze disservice eri Byebyekulu because Byebyekulu game eno akola ki agitegeera era singa obeera babakati nga wegambye tebajja babalokeza agents okubeera nga babriefing badde nsobola okwongerayo ebbugumu luyinza okuba nga si lutalo but ebbugumu n'obunkenke
statements zenyinza okwogeza EPAS vis-a-vis reaction yagenda okweta mu public vis-a-vis ne Bebe Cool album yasobola okubeera ng'aleeta ne kati ono yakiyiyeeko mazzi ye n'akola ki n'akibuuka n'adda wali n'abeera ng'alinnya nga kiresemu Bebe Cool. Abawagizi ba sides zombi balina osigala nga bali ku bunkenke. Ezomu ku bantu ababelievinga singa beefs ziva mu industry nga tetukyazirina obunkenke bubeera butono ne brand ziyinza okufa. Olwa industry z'ensomyeko ez'enjawulo nti walina obbaawo obunkenke. Beefs zo tuzeetaaga zirina okubeerawo, stands zirina okubeerawo as long as tezirumya abantu because beefs kale za Uganda esaawa zino eziriwo magaali kwerumba ayingidde ennyumba ya munne tezaali baddawo but waliwo obunkenke. Abawagizi tubeera ku bunkenke nga okyali ku bato ya Cindy ne Shiba olaba buli fan base eri ku bunkenke erindirira kale esaawa zino abayimbi buli omu ayagala kukiddukamu because tebalaba kiddako muziki.